Abaggalatiya essuula emu olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo omutume ataabufuna kuva mu bantu wadde okuyita mu buntu, wabula okuva eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyamuzuukiza mu bafu, n'abooluganda bonna abali nange tuwandiikira ekkanisa ez'e Ggalatiya. Ekisa kibenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, eyeewaayo olw'ebibi byaffe, alyoka atujje mu mirembe gino egiriwo emibi ng'okwagala kwa Katonda era Kitaffe bwe kuli, aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Neewuunya kubanga muvudde mangu ku oyo eyabayita mu kisa kya Kristo okugobereranga enjiri endala, si kuba nti waliwo enjiri endala, wabula mwatawaanyizibwa abantu abamu abaagala okukyusiza ddala enjiri ya Kristo. Naye obanga ffe oba malayika ava mu ggulu bw'ababuuliranga enjiri okuggyako gye twababuulira, akolimirwenga. Nga bwe twasooka okwogera, bwe ntyo ne kaakano nkiddamu nti omuntu bw'ababuuliranga enjiri eteri eyo gye mwakkiriza akolimirwenga. Nkolerera kusiimibwa abantu nanti ki Katonda? Oba ngezaako kusanyusa abantu? Singa nnali nga nkyali mu kusanyusa abantu, sandibadde muddu wa Kristo. Kubanga mbategeeza abooluganda nti enjiri gye nababuulira si ya buntu, kubanga nange saagiweebwa muntu wadde okuyigirizibwa omuntu, wabula Yesu Kristo ye yagimbikkulira. Kubanga mwawulira bwe nnali edda mu ddiini ey'Obuyudaaya nga nayigganyanga ekkanisa ya Katonda n'engezaako okugizikiriza. Ne mpitirizanga mu ddiini y'Ekiyudaaya okusinga bangi bwe twakula mu ggwanga lyaffe, nga mbakira mu kubeera n'obujjo obungi ennyo mu mpisa ze naweebwa bajjajjange. Naye Katonda bwe yasiima, eyanjawulo okuva mu lubuto lwa mmange, n'ampita olw'ekisa kye, n'ambikkulira omwana we, ndyoke mmubuulirenga mu baamawanga, seebuuza ku muntu n'omu, so saayambuka Yerusaalemi eri abo abansooka okubeera abatume, naye nagenda mu Buwalabu, oluvannyuma ne nkomawo mu Damasiko. Awo bwe waayitawo emyaka 3 ne nnyambuka e Yerusaalemi okulaba Keefa, ne mmala naye ennaku 15. Naye saalaba mulala mu batume wabula Yakobo muganda wa Mukama waffe. Kale bye mpandiika si bya bulimba mu maaso ga Katonda. Awo bwe navaayo ne ngenda mu bitundu by'e Busuuli ne Kirukiya. Era ekkanisa za Kristo mu Buyudaaya zaali tezinnantegeera, naye ne bawuliranga buwulizi nti eyatuyigganyanga edda kaakano abuulira okukkiriza kwe yagezaako okuzikiriza, ne bagulumiza Katonda ku lwange.